Okyali ku radio buddo omuntu wa bulijjo 98 akamuza 8 ne 95 akamuza 5 ekyali radio buddo gy'owuliriza ate akawungeza akaleero tukwebaza gwe munnafaali eyo olw'okuwuliriza ate era olw'okubeera naffe tugamba nti oli mu kabbinkano ak'olulimi Oluganda ate nga tugamba nti akabbinkano kano gwe munnafaali eyo abaana abasekendule bawangula school fees oyo anaakulembera kwoteeka anaabeera okubiri n'owokusatu so nga n'abalala bonna babeera bawanguzi twongera okwebaza situjja kukoowa bannaffe aba Broadway Confectionery Services Limited abalabye abaana bano eri olubuto abaana bano jjukira bava mu masomero agamu gali wala agenda okutuuka wano ng'akoyo oluusi nga n'ekyemisana akawunga k'essomero nga bw'okamanyi kaba oluusi tekaazitoye bulungi naye omwana atuuka wano afuna ekikopo kya caayi n'afuna n'ekiriirwako kwegamba n'atebenkera bannaffe aba St Andrews Greenlight Junior Academy Primary School wali ku Kaapenda gwe bannaffe mwebale kujjumbira nteekateeka eno aba St James SS Kyotera bannaffe mwebalire ddala okujjumbira enteekateeka eno Masaka City School of Nursing and Health Sciences Kalagala Mukungwe wano mu kibuga Masaka ku Njegoyego nammwe mwebale kututeeka mu nsimbi bannaffe aba Pion Tents and Manufacturers wali ekijjabwe mu Masaka City bannange nammwe mwebale kujjumbira kabbinkano na kuwoomera olulimi Luganda bannaffe ababazannya n'engo guest house bannaffe nammwe mwebalire ddala kututeeka mu nsimbi mwebale na kusuza bantu ate ne mbasuzanga bakungu kano nno ke kabbinkano abaana babbinkana ku nsonga ez'enjawulo mu lulimi Oluganda mulangira kalema kabatwale mu maaso anti yeyingini gwe yingini kale tweyanze omulungi awuliriza nange njagala kukwanirizaako n'ekwebaza okubanga kati otaddeko leediyo buddo ey'omuntu wa bulijjo tusome ffenna tuyige ffenna abaana bano bazze tusomesa ffe tubabuuza bo ne batuyigiriza ebituufu ate tubyongere mu maaso anze mulangira kalemanga bw'abagambye kigemuzi wange waali Pros Kabanda munnaffe atuyunga ku mikutu giri gimukwanira wala inginiya Jesse wali ebbali aba yatutaddewo dda tukugamba nti bw'ogenda ku YouTube ebintu bino byonna ebyakabbinkano ojja kubeera nga obyejjukanya nammwe abaana bw'onoogenda n'osanga omusomesa alina essimu zino ziseereza nga zino empya bwe ziti eya Pros Kabanda gw'omugamba nti nteerako ku YouTube ndabe bwe nakoze mu kabbinkano ajja bikulaga bulungi nga bw'obadde wano mu studio ku Facebook ya page yaffe nayo kwebiri Instagram kwebiri ku mikutu gyaffe gyonna egya Radio Buddu ebintu bino gyebiri tutandise nno ne bannaffe bana babazannya n'engoye batutuusaako akatuuso kaffe akaabwino muganda ngenda ulalube tutabogeddeko bwogezi n'ekino kifo kya kuwummulira mukiri wano mu Kimaanya genda wo mu Kimaanya owummuli balina luumu ennungi balina ka music akaseeneekerevu ebyokwerinda weebiri bafune ku nooti 754 9 9 56 okumanya ebisingawo bannaffe aba Pion Tents and Manufacturers wali ekijjabweni Masaka City aba Pion Tent bagaba bakola tent okuva ku y'omuntu omu okutuuka ku y'abantu gwe boosuubira booyagala baba Pion Tents bagamba nti jangu tuyina n'ezipangisibwa ku mikolo ezitukula obulungi Pion Tent mbagaddeko kimu nti n'emikolo gya Ssaabasajja Kabaka gino okulabikako eno e Buddu bagyenyigiddemu bulungi nnyo n'ekiyitibwa bakizimbye kale bafune ku nooti 7 nooti 6 305 822 abo nno nabo batuusaako akatundu kali ak'okwatula bannaffe aba Masaka City School of Nursing and Health Sciences Kalagala Mukungwe Masaka bannaffe bano bagamba nti tutendeka abasawo abaana bano tubafuula abasawo nga bamaze siniya ey'okuna n'ey'omukaaga baleeta omwana tumuyigiriza ebyobusawo bw'oba oyagala okumanya ebisingawo kuba ku nooti 7 nooti 9 4 4 oba nooti 7 nooti 8 157 206 St James Senior Secondary School ekyotera bibatuusaako akatuuso kaffe ak'ebisoko essomero lino lya secondary school litwala abawala n'abalenzi
buli kimu tukirina, abasomesa abatendeke tubalina, abaagala omulimu, eddiini tugisoosowaza nnyo, masannyalaze, sola byonna tubirina, amazzi weegali. Okumanya ebisinga okubira director ku note 7 note 3 7 2 7 1 oba note 7 2 6 9 43 akatuuso kaffe akengero ne kakutuusibwako bannaffe aba St Andrew Greenlight Junior Academy Primary School ku Kaapa wali Endagwe. Bannaffe bano bagamba tuletera omwana wo ne bw'aba mutaatya tujja kumulabirira bulungi. Tulina abasomesa abatendeka obulungi mu mbeera z'abaana abato, bajja kuyamba mu buli kimu, ebisale byakuteesa, basale weeziri. Kale jangu leeta omuyizi tusobole okumugunjula. Tuli ku note 7 note 439 bannaffe aba Broadway Confectionery Services tukugamba nti ffe tulina byakulya ebirungi ebitegekeddwa obulungi. Tukola keeke z'embaga okuva ku katono akasookerwako okutuuka ku nnene gwe gy'oyagala. Jangu wali okuliraana ofiisi za meya. Tuli opposite wetu ne ofiisi za meya ku luguudo Edward Avenue, ye street esooka waggulu eri ku Centenary Bank. Kale jangu tukuweereze bulungi. Tuli ku note 7 note 492 262 oba note 7 52 538 153. Tukubireko tunyumyemu otubuuze tukunnyonnyole. Kaira Rosias ye yatuwa kitabo n'aga nti abaana abo kambagulira ebitabo by'engero kuba engero ze zisingako n'obubonero obungi basobole okukola ki okuziita obulungi. Mukulu ani ali ku muzindaalo? Muwanga Jaako viiriddewa? Viridde ku St John Secondary School Kaabooke. Kaabooke wa Father Kabanda? Yes, gy'ali akuwulira? Mutumireko. Ntumiddeko HM wange Reverend Father Vincent Kabanda. Nentumirako taata wange Master Mulindwa James nga ali awo ekyango. Ne mama wange mukyanamba lya Margaret. Bonna basaba obuwagizi. Mwenna mbasaba mumpagire. Nentumirako n'abasomesa bange Mr. Nyanzi, Mr. Deputy Mwami Sentongo Viane, nentumirako ne Madam Evelyn. Kale ne bano nabo bakugamba nti tukwagaliza buwanguzi, ye muwangu ye Mulangira Franka Senyonga Senkayi Kiyega ne Senfuka bakwagaliza buwanguzi. Ne bano bayizi banno abesini ey'omukaga ye Nicholas Pius Andrew Viane Anthony Mukasa Babla Lilian Naume Blenda n'abalala ne bagamba tukwagaliza buwanguzi. Ne bano nabo abasinia yakusatu Namulindwa Nanyunja Nakiganda Nabisere Nakato Nakayenga ne Nanfuka bagamba nti tobaswaza. Waliyo neno bamutagubya abalubega batulyo Mwesimire Gerard Nsubuga Kiseego Mulimira Gumisiriza n'Empaji. Ne bano nabo ne bagamba nti tuli wamu naawe ye Derek Jespa okuva mu sini ey'omukaaga mulimu Muwanga n'abayizi abalala. Ne bano nabo ne bagamba nti ye Majorin St Baseka Majorin Sentongo Nandutu Nampijja Imerida Basiima Sewajje n'abalala. Muwanga Jaaka gwe tuli naawe Mulinde Pius sini ey'omukaaga ne Najingo Morin bakwagaliza buwanguzi. Muwanga Jaaka ne bano bakwagaliza buwanguzi. Nalubega Immaculate Namawanda ne Nannyondo onono ne Baasa naye talutumiddwa mwana. Abo bonna nno bakuwadde entambula. Baasa wa St John's Kaabwoko ne class teacher senior 6 Madamu Mire bakwagaliza buwanguzi. Obubaka bwe bubutereereze obumuwe ng'avudde ku muzindaalo. Waliwo ekirala ky'oŋŋamba? Sigwe Muwanga Jaaka? Weddira ki? Weddira Ngabi. Muwanga akutandise n'engero nnya. Ngabi. Kale. Kantanyi kaggwerawo. Katonyeze. Jangu, yogerera awo.
Chuko jutundi kumuzindala. Wakayima Nakalembe Kafumita bagenda wafumita omujira. Bakuwa akabonero kamu Nakalembe. Aha tweyanze ekibuzo ekyokubiri wama Muwanga. Akawe katonyeze. Wakayima Nakalembe. Oli owe mabega. Kakira akasuubize sebo. Wakayima Nakalembe. Yakasimwa wabiri. Ate gwe waba ovuddeyo nedda tekaba katono ke baba bakuwadde konna ke tugamba nti akawe. Tugenze ku kibuzo ekyokusatu. Ennyumba Bunyonyi katonyeze. Wakayima tewali ajja kugezaako toteebereza eteesa byayo. Tugeze ku kibuzo ekyokuna Muwanga. Kino kitwale njagala nzizeemu amaanyi. Ekiri mu bbanja. Ekibalibwa mu bibyo ssebo. Okyalina obudde bwo. Ekibalwa. Wakayima Nakalembe. Tekinunula mwana. Bakuwa akabonero Nakalembe. Kankuwumuze n'ekibuzo kino ekyokwatula wama Muwanga. Yatula kino nga bwe tukiwandiika okujjula. Ka ja ezanamasa sana la nkuwummuza n'obubonero busatu. Tweyanzeege Nakalembe mpa ebibyo. Olagawo Nakalembe Muwanga vaawo ndi wali emabega gwe mpa ebibyo oli agende bw'ati gw'oyambuke. Kyangu nnyo. Tweyanzeege omulungi awuliriza. Tuula Nakalembe yanguwa. Nakalembe obubaka buno bubwo ababukuweereza be bano wammanga Mukiibi John Bosco mulimu Ndawula Sikola nejjajjaawo Nannono bakwagaliza buwanguzi ne sengaawo Nabukalu naye mulabi mwali ne bbaawo Kasibante oyina omwami oba jjajja mukyala kale tweyanziza ate nga nti oyina omwami ne bano abasomesawo ab'Oluganda okuli Mukulu Ssebbowa John ne Ssebatta George n'abasomesa bo abalala okuli Kuteesa John, Ibrahimu Namulondo, Eva, Madamu Aneti bakwagaliza buwanguzi. N'ono n'agamba atya, n'ono naye nakuweereza obubaka n'agamba nti ye okuva eri Doomu Maatha ye Doomu maama wa Doomu Namusi Margaret akugambye nti tomuswaza gw'onoomanya gy'onoosula ng'omuswazizza. Agambye nti ono ye Ssanyu Nassolo Tumusinze Gloria Grace Kayanja Katongole Edina bakwagaliza buwanguzi. Nono n'agamba nti ye Dr. Saala Natukunda emuyirane ne badokita abasoma. Kale tweyanzeege naye akwagaliza buwanguzi ali mu siniya yakubiri ne kwagala. Kale nono n'agamba atya ye Ssebuggwawo John Bosco wa siniya yakuna agambye nti tomuswaza Ssentebe. Nambazi Sam Ntambazi Sam yeeyita Prince. Kale naye agambye nti tomuswaza. Nono n'agamba watya nti mukwano loozi tukukkiririzaamu Mukama akukulembere ye Nakimbugwe ne Katongole ne Kaggwa. Si kyekyo babuuzeeko bategeere nti watuuse mu bawulamisizzaako mwenna abampuliriza nirako maama wange Nandawula Scholastica maama omulala Nakalanzi Maxensia Mama Nancy Combited Fodan Kabali Vincent abasomesa Madamu Aniti Uncle Kaya Auntie Eva Uncle Ibula Uncle Dennis. Eyo timulya mmere. Tulya mmere. Mwe mugyefumbira abayizi. Nedda. Ani afumba? Mukyala Mama Tomumanya omufumbi w'emmere kamugamba ajja kulaba enkya ku kyemisana. Kale Nakalembe ebyo biwummuze kati odde eno gyendi nkutwala n'engero nnya
nakugambye dda bannaffe aba St Andrew Greenlight Junior Academy be bazitutuusaako. Olugero olusooka gwanga lya mwenge katonyeze busatu babukuwe Nakalembe. Ekibuuzo ekyokubiri kaliba kaca kali kugwa ku liiso katonyeze wakayima ejangu muwanga ku muzindaalo ne bw'oyimirira awo wamala nedda sebo tewali wakayima mulala ng'omunaku ayombye mugenda mwere kale kaliba kaki era olibiraba omunaku buli lwayomba ayogera ebigambo biki akolima. Tugeze ku kibuuzo ekyokusatu bakazi bajja kabugo kakadde tekabulamu nsekere sebo okyalina obudde tekabulamu nsekere tebabulamu nsekere byanjawulo muwanga jangu otuwa ekituufu kyogamba tekabulamu nkokonyisa njangu yogerera awo tekabulamu nsekere noyo yabadde kyayogera tekaggwamu nsekere. Olugero tuluddamu byanjawulo. Tugenze ku kibuuzo ekyokuna mpulukutu za musota bakuwa obubonero busatu. Tugenze wano kukwatula. Okwatula kuno yatula ekigambo kino nga bwe tukiwandiika okutaasa kiwokyo bakuwa obubonero busatu. Omulemu tweyanziza nnyo tweyanze genda bugenzi bwoti tutambula tudda mabega ono nga bwajja ate gwojje mu maaso. Muwanga weyongere kweri entebe ompe n'obubaka bwo wano ne baasaayo ngirabe mwana gwe yanguwa ate oteekeko n'ebibwawo ebyo tweyanze genteeraako. Gwani amanya Nakagwa Jovia oviiriddewa St Mary's Mbuye High School. Ab'Embuye balungi nkubuuzeeyo ani Embuye eyo nno gwe mmanyi kale batumireko tumirako HM waffe omwami Segawa nentumirako abasomesa bange aba Luganda kya St Mafranka ne kya Bosa George tumirako maama wange Namiru Sise nentumirako ne taata wange Kibyalo Lawrence n'abayizi ba St Mary's basabe obuwagizi bagambe bano ngenda bakuba bawulire ne bano bagambye nti ye Jovia Jovia gwe waffe essuubi lyaffe liri mu ggwe era obuwanguzi akuweereza nno transport wuuna awerera ddala ye Ticha Kawesi Patrick biri byezo zibigabe era Jovia gwe waffe nono naga transport ono avudde mu bawagizi bo abasini ey'okutaano bonna ate nno bano mbaagadde bakoze mu bufunze nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala singa mwenna bwe mukola ne muteeka mu bbaasi emu mu bufunze. Nono n'agamba nti mwana gwe Jovia munnange nkwagaliza buwanguzi ono mulenzi ono kankusabire Mukama Katonda awangule ye Nakagwa Nakagwa Monica sini yakutaano yakutaano entambula mweri. Nono naga nti omukwano Jovia akwagaliza buwanguzi bwokka Mukama akukulembere. Nze Nassali Ruth senior ali mu senior yakusatu transport mwali si bwebwo obubaka bwo nkutandise n'ebibuuzo byo bitaano ebisooka nkuwummuze. Engero olugero olusooka najjukiranga n'enseka ayawanise Nakalembe gwosoose toteebera ku muzindaalo wano okuteebereza dda wali Nakalembe yogera nga si ggwe bakigambye bakuwa akabonero ko Nakalembe. Tugenze ku kibuuzo ekyokubiri awagwekku oba wagwekku kimuyinze Nakalembe tewabula kalondererwa
tewabula kalondererwa Nakalembe tujja kwa oli wakayima omulala tewabula bulondererwa sikka kabakamu buba bungi buba bwasaasaanya. Tugenze ku kibuzo ekyokusatu gw'ogayungira wakayima abadde akiganye kale nkukkiriza kuba tewali ayise wakayima mulala mbadde nkugobye wakayima nakalemberoozi yakuyita nalyambe nakalembe ombeeredde ki kale katugende wamma ku lugero lwaffe olwokuna jovi wange tugenze kigwange mmumbwa akiganye nakalembe jangu anti bakutenza okkomaga wamma nga amanyi bwegwa. Tugenze ku kibuuzo kino kitwale kyekyokwatula ekigweso kyatule ka yi gaiza namasasa wa sa o bakuwa obubonero busatu nkuwumuliza jangu ate awo wo tekuyitawo wakayima mwebale nnyo mwebalire Xavier pulo ekyazanga webale Mikidadi pulo wali ekyawagonya ab'ekyawagonya bagambe nga mwenda tuli kawuniro fenna tuggweyo kawuniro awo ekigenda okubeera awo kigenda kuba kifumba kitokota bunte waliyo hajati salamu alaikum oweka uniro mwana gwe gwa nze nabale Irene Rebecca oviriddewo ku St. Anthony SS Kiyimbwe Masaka ab'Ekiyimbwe balungi batumireko ntumirako HM waffe Tusiime Same nentumirako taata wange Salongo Mugera Michael awamu ne mama wange Namaganda Ruth nentumirako mikwano gyange Tracy Semanda Trevor Joy Kalo n'abalala bonna nentumirako senga wange Nabuye Betty nentumirako senga wange Nabale Robina nentumirako ne baganda bange Sharoni Mirembe Kayasi n'abalala. Kale bamala ne bano bakugambye nti ow'omukwano Rebecca tukwagaliza buwanguzi Harriet Trevor Julius Carol Betty ne Blessing entambula yiyo bagikuwadde tweyanziza nnyo. Taata wo Mugerwa Mike mama wo Namaganda Ruth bakuweereza entambula awamu ne baganda bo Mirembe Payasi Namayanja Mire Namayengo ne Kasekende entambula bagikuweereza nti tobaswaza. Sengaawo Nabbuye omumanyi Betty Hajati Nafuka Adija Robina awamu ne muganda wo omwagalwa Marioni Mavini kale nabo bakuweereza entambula nno yino nsava. Mami Tumusiime Samu omumanyi ye mukulu w'essomero Madamu Maria Madamu Viola wamu n'omusomesa wo ow'Oluganda Shabani Ibrahim nabo bakuweereza entambula. Bano nno bavudde mu siniya esooka ye John Baptist Ambrose ne John Baptist nabo bakuweereza entambula nti obuwanguzi bw'obutwala bakusuubiza Seddume wa Kamyo mulamba gwono omanya kyobawa. Nabbalo w'omukwano tukuyinamu essuubi omuli Kanunu Justin Sharifa Jovia Julius Sise Semanda Harriet Karo Juliet Alani Linet Betty abo bonna. Nze podium ngenda kugulira keke singo mmegera abawala abo podium omumanyi mbwagenda ndagigulira wali ku Broadway webale nnyo kubamanya wamma podium wagenda okugulira keke nti bamega abasini eyokusatu omuli Kasujja Teddy Nakalungi Latifa Enoko Dickson Ivan Ruth Baza Julian n'abalala bagambe bakulinamu obuwanguzi. Sini eyokubiri mwe muli Namayanja Angel Carol Lawrence Evelyn Cathe Fatuma Gloria n'abalala bageto baswaza. Teacher Sylvia Sempiira Madamu Rake ne Madamu Norini bakwagaliza buwanguzi. Nze nenkutandika mbanyine tabwawo kali kutandike n'ebibuuzo byo bina bitano ndyoke nkuwummuze. Tugenze bwetu n'ekibuuzo ekisooka engero ziba nnya kigo kya Lwazi katonyeze
Kyetenda mumwa mukulu. Nedda Wakayima Nakalembe yimine boyimirira Nakalembe awo. Weyongere mu maaso katono. Katono yogera. Bwe kitakwasa mutwe. Kikutula mugulu. Kikubendula mugongo wadde ng'era kyekitegeeza naye olugero olwo lusigala nga lugero ndowooza ekyo mukimanyi era n'abasomesa babibasomesa. Wamma tugende Jovia Rebecca Katonda gwe yawadde gwawa malayo. Muwanga Nennume ezaala sebo. Ebintu bigendera mu mirundi ebiri awo n'ennume ezaala ate kigendera ku kirala. Katonda gwe yawadde gwawa kiganye ekibanja ky'omugumba temuba malaalo kubanga kukudaala kubanga bw'ogaa nti Katonda amuwadde ekibanja ky'omugumba obutabaamu malaalo. Kale katugende wabba n'ekino ekirala. Nakugamba ntya katonyeze. Kinyeze se. Wakayima. Mbunkyerabidde. Wamma waga nakugamba ntya bwakukwata takuta. Tugenze ku kibuuzo ekyokuna. Ogw'omwana gundi ebuukanya. Wakayima Nakalembe nga gwe wamwezaalira Nakalembe muwa akabonero kwe kamu. Yatula kino nga bwe tukiwandiika. Bitalo Ba eza Namasasaana. Ye ta eza Namasasaana. A la o. Owandise bitalo nze ngale bitalo. Opulidde bwenkyanguyiza naye nga njagala kubawummuzaamu omulungi awuliriza. Weebale nnyo weebalire ddala okuba ng'okyatugoberera ku leediyo Buddo y'omuntu wa bulijjo. Pulogulaamu eno ginoonye ku YouTube kweri, ginoonye ku Instagram kweri, abali ku Facebook kozi Facebook baagiraagiramu nankane naye era tugira ojja gisangako n'abaagala okujejjukanya ku Instagram kweri. Ate tulabe nga tutambula bulungi, tutumbula lulimi Luganda, tulina abayizi ab'amasomero katuwummulemu. Tegekayo ebibuuzo. Ekibuuzo kya Sabrina kubanga olulimi lumuwoomera. Kwe kulanga ali awo. Ngenda nakiteekako ssente. Katukomewo.